Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azze akyogera lunye nti waakukola kyonna ekisoboka okuggyawo akakalu ka kkooti eri abakwatibwa mu Jannaggomola nga yeeyambisa amateeka oba ebyobufuzi. Kati ensonda enneekusifu zitegeezezza nga baminisita bwe bakkaanyiza ne Museveni ku nsonga eno mu nsisinkano gye baabaddemu olunaku lw'eggulo. Olusirika lwabadde ku kisaawe Kololo. Akakalu ka kkooti kalambikibwa mu Kawaayiro 23 ennyingo ey'omukaaga mu ssemateeka era ne kanywezebwa Kawaayiro 28 ennyingo ey'okusatu akagamba nti omuntu aba talina musango okutuusa nga kkooti egumusingisizza. Olw'okuba nti ensonga y'akakalu ka kkooti ekwata ku ddembe ly'abuntu, waliwo bannamateeka balowooza nti bwe kaba kaakuggyibwawo kisaanidde okusooka okwebuuza ku bannansi. Nga tonnagenda mu maaso na kuseeseetula Kawaayiro ako kukajjamu ddembe eryo kulikendeeza, olina okugenda ofune bannansi ki kye bagamba oba consulting. Ensonga eyo nkulu nnyo okuddamu okwebuuza ku bantu. Ate ndowooza NRM yakikoze Mwami Museveni lwe yabasinkana e Kololo, yabasindika n'abawa weeks 2 badde beebuuze ku bantu. Waliwo n'okutya nti okuggyawo akakalu ka kkooti eri abazze e Jannaggomola kyandyongera okwolesa Uganda ng'ensi etafa ku ddembe ly'abuntu. Kale nno ffe tugenda kubanga tufuuse bannaggwano mu kumenya eddembe ly'obuntu singa tugenda mu maaso ne tujja obuwaayiro obwo obukkiriza omuntu okweyimirirwa. Look into your statistics, you are going to do some research. We want to amend Article 23(4)(b), the 48 hours rule. We want to keep people longer. But our cells, the holding cells we have in the city, in most police stations, are for a capacity of 50 persons. Ye Joel Ssenyonyi omubaka wa Nakawa North alowooza nti ku luno n'ababaka bali mu kibiina ki NRM bajja kusobola okujemera President Museveni kubanga ensonga eno ekosa buli munnayuganda. Kyovuddoola bali mu kokasi yaabwe ne bagamba nti Mwami Museveni nedda kino tuganye kubanga nabo nga balaba nti akatimba katego kano Mwami Museveni katega nabo bekennyini bayinza okukagwamu, so katusuubire nti bajja kulemera ku nsonga eyo bagambe nti nedda newankubadde Mwami Museveni kyayagala, kabineti kyeyagala, ffe ng'ababaka tukiganye. Kyokka bannamateeka balowooza nti gavumenti erina okwongera amaanyi mu bitongole ebinoonyereza okusinga okulowooza nti obuzibu buli mu bantu kweyimirirwa. Batunuulira Beyiro ekitali kituufu. Beyiro si yeevaako obumenyi bw'amateeka. Ate Beyiro si yeebalemesa okuwangula emisango nga bagitadde kwabo abateebezebwa kuba abamenyi b'amateeka. Wabula okunoonyereza kwabwe n'okuba n'obujulizi obw'olusuluuju obutaluma kye kireeta omutawaana. Twagala nti ffe tulowooza nga Uganda Law Society nti tetunnabatuuka ku level y'okuchanginga constitution era tetulina kukyusa constitution. Tulina systemic problems tulina okusortinga. System zaffe nga tezikola ne bwe bajjako eyo bail. Abantu si bangi abateeberezebwa okuba abaziba emisango abateebwa ku kakalu ka kkooti. Ekirala n'abo abazze nga bateebwa bwe gubasinze bazzengamu ne babasiba. Mu kiseera kino ekirindiriddwa ye ddi minisita yenna analeeta ennongosereza zino mu ssemateeka olwo palamenti naye egende mu maaso n'okukola omulimu gwayo. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.